baminisita ababaddewo okwaniriza ate baminisita abapya abazze era nga twebaza pulezidenti okuba nti yakkiririza okutulonda naddala nga nze yakkiriza okunnonda nanziza mu kifo kyembaddemu nanzizaawo nga mwebaza nnyo okuba nti yasiimye emirimu gyange gyembadde nkola mu kifo kino ekya ICT era nenkubiriza abantu bonna ab'omu minisitule yaffe eya ICT and National Guidance tulina okukola n'amaanyi ennyo okulaba nga twongera ku ebyo bye tukoze okulaba nti bigenda mu maaso nga twongera okukola ebintu ebikwatagana ne internet okulaba nti yeeyongera okubona mu Uganda yonna buli munnayuganda yenna abe ng'asobola okufuna internet waali wonna basobole okuba nti kibanguyira okusoma n'okukola emirimu gyabwe gyonna era nenkubiriza ne ba technical people okwongeramu amaanyi ku bintu byonna byebabadde bakola twongere ku maanyi agabadde gasinge ku ago byebabadde bateeka mu mirimu gyabwe byebabadde bakola tulina okulaba nti tukolera wamu nga ttiimu era nembuulira ne bannange baminisita abapya nga mukama waffe Justice Lumumba azze mu kifo kya Dr. Chris Baryomunsi nti twetubali tukola nga ttiimu era bwetukola nga ttiimu emirimu gyanguwa ng'era musaba nti era twandikoledde wamu nga ttiimu emirimu gyaffe gisobole okweyongera okugenda obulungi ate nga mmanyi nti mukyala Justin Lumumba mukyala mulungi nnyo era naye akolaganika naye ajja kusobola bulungi nnyo okwongera ddala okugenda mu maaso ng'akolera ddala nga Dr. Chris Baryomunsi bw'abadde akola n'olwekyo emirimu gyaffe gijja kweyongera okugenda mu maaso obulungi minisitule yaffe eya ICT and National Guidance esobole okweyongera okugenda mu maaso kubanga yeriwo okulaba nti eyamba abantu bonna minisitule ya ICT bweba nga tekola ebintu ebirala byonna tebisobola kugenda mu maaso era tukubiriza bannaffe ab'amawulire bonna we bali nti bagezeeko okusaasaanya amawulire gatuukire ddala ku muntu owa bulijjo ali wansi amanye biki gavumenti byekola kubanga bwe batamanya babeera eyo ne balowooza nti gavumenti terina byekola naye ng'ate gavumenti erina byekola bingi nnyo naye olwokubanga information tetuuka wansi kale n'olwekyo tebamanya n'olwekyo bannamawulire nabo tubasaba mwenna gye muli bannamawulire mugezeeko nnyo okulaba nti musaasaanya amawulire gatuukire ddala ku muntu owa bulijjo abantu bamanyire ddala kiki gavumenti kyeyagala kubanga wansi eyo gavumenti etaddeyo sente nnyingi nnyo abantu zebayinza okukozesa okwejja mu bwavu naye olwokubanga information tegendayo tetuukayo kale tebamanya n'olwekyo tujja kukolagana nnyo wamu n'abamawulire era kyemmanyi nti nga bwe tuze ne minisita waffe ono era omupya era naye tujja kukolera wamu nga ttiimu tulabe nga tufuna obuyambi okusobola okukwatagana wamu n'abamawulire tusaasaanye amawulire gano gatuukire ddala ku muntu owa wansi tekinologi yenna gwe twagala omuntu owa bulijjo amumanyi amukozese amuyambe okwejja mu bwavu babe nga bamufuna bulungi nnyo engeri gyetubadde twogerako olwaleero nga tugezaako handing over offices ate n'okwaniriza baminisita baffe
abapya abazze mu ministry eno ya ICT and national guidance. Owekitiibwa oyogedde ku kaweefube gwe mugenda okukolanira mu kisanja kino okukendeeza ku miwendo gya data n'amasimu oba ebyuma ebyeyambisibwa mu tekinologi. Kakati era tubabuulidde nti intaneti bw'eneebanga esaasaanye n'ebuna mu Uganda yonna, omuwendo gujja kubanga gukendeera, gujja kubanga gweyongera okukendeera. Omuwendo gukyali waggulu olw'okubanga abakozesa intaneti bakyali batono, naye singa intaneti eno esaasaana n'ebuna Uganda yonna, buli muntu yenna n'aba ng'asobola okugikozesa, kitegeeza nti emiwendo gino gijja kubanga gisobola okukola okukka wansi, kubanga abakozesa intaneti bajja kubanga bangi nnyo, n'olwekyo emiwendo gijja kubanga gisobola okukendeera. Abantu gye banaakomya okukozesa intaneti nga bangi, n'emiwendo gye ginaakoma okukka wansi. Era tujja kufuba nnyo okulaba nti abantu baffe nga bwe ngambye nti intaneti bw'enebanga ebunye Uganda yonna, ekaweefube gwe tuliko okulaba nga tukolagana n'aba Nita Uganda okulaba nti ebuna Uganda yonna, n'olwekyo emiwendo tulabe nga ejja buli muntu yenna asobola okwafoodinga okukozesa intaneti wonna Uganda. Tuyanze nnyo ekitiibwa.